Dr. Tamale. Dr. Kituufu ulcers zijjanjabibwa. Ulcers ez'omu lubuto. Ulcers abika bingi nabannyonnyola. Waliyo vidiyo gye nakola gye nafulumya recently. Mukibi yambuziza ekibuuzo n'angamba, Dokita, mbadde ne ulcers almost emyaka 15 naye osobola okumbulira engeri gye nsobola okufikisinga kino? Nabannyonnyola ne mbagamba ffe abantu abamu tetumanyi oba tuyina endwadde zino. Endwadde zino nabagamba bisinziira ne ku bintu bye tukozesa ne bye tulya. Emmere gye tulya diet, nabannyonnyola principles 3 w'ozigenderako ogenda living a good life. Okukyusa gwe kennyini lifestyle yo, n'okukyusa diet, okumanya diet egy'olya, n'okumanaginga stress. Awo nze Dr. Tamale nze wennyingirawo ow'emmere nenkusomesa ku diet, endyayo n'ebintu byennyini ebikakkanya ebipreventing endwadde ezo. Stomach ulcers amaze nazo emyaka 15 mu Kiibi. Eno sad story. Era nga enkola yange nga bulijjo wemba nga nyinyonnyola, saagala nnyo kugaba mmere direct, nsooka kukubulira causes. Kino kiki ekireeta stomach ulcers? Stomach ulcers abazze nga bangoberera ku Quora accounts zange, blogs zange, eyo nagikola emyaka ng'ebiri emabega wemba nga seerabidde. Nagamba stomach ulcers zino kiba nga kituli ekiri mu lubuto, naye ng'ekituli ekyo kirinkingira ddala, kiyina damage. Era kino nakinyonyola ne mu blog zange ne bagamba olubuto lwonna mu lubuto pH yaayo eyina kuba ku 1.5, ekinene ennyo terina sussa 3 pH, kuba eyo eyina acids eziri strong ate zirina beneficial. Era ne ku lubuto lwo kiringanga wonaakwata baaluuni ng'ogitaddemu amazzi oba ng'ogifuuyeemu, waggulu waayo awo w'otaayingira w'osibira akabuzi, omukka guleme fuluma, n'olubuto nalwo bwe lutyo we luli. Era nga pH eyo weetandikira ddala okugenda waggulu, era nga gaasi watandikira ddala nnyo. pH eyo yennyini eyo gaasi oyo bwenkunnyonnyodde, ntegeeza alkaline, okugenda waggulu, ekyo kyekigenda n'okuleetera indigestion, kyekigenda n'okuleetera okuwulira gaasi. Nagambye ekituli kibeera mabbali nga wonaakwata baaluuni, naye nga kiri ku mabbali, ekituli eyebeera damage. Era nga waliwo ne causes eziyita stomach ulcers nga pylori ne cause endala zino insides
zino gano makerenda agayambibwa nnyo ddala nnyo. Zino nagamba gano amakerenda gali anti-inflammatory drugs. Nagamba gano gakozesebwa mu nsi yonna, oba oli China oba oli Uganda, era nga gano gakozesebwa ddala nnyo okuwonya pain n'okussa temperature wansi. Era nga nagamba ne mu vidiyo zange atawanyizibwa period gano amakerenda. Aspirin, flu ne bino ebirala nga endwadde nnyingi. Nekirala stress. Eno stress sijjako wabyogera. Bino ebigambo sijjako wabyogera. Stress. Oyina oyiga okumanaginga stress. Ekyo nsibye nkyogera. Dr. Tamale Owemera asibye akukigamba. Nkikusomesa. Eno stress mbi. Etta n'okutta. Ettusa n'ebirwadde. Stress level egeza n'ogeza batya ekyongeza ne estrogen, HBP egirinyisa ddala, pressure ne female hormones endala. Era nga stress n'emmere gy'oba olidde ekyusa ne metabolism ya body, n'endyayo naye ekyukira ddala. Eno stress. Waliwo n'ebintu birala bingi bye tutamanyi nga idiopathic. Nze okusinziira nga nze zino stomach ulcers, okunywa nnyo omwenge omungi. Nabagamba omunywi w'omwenge oba omuntu yenna toyina kijaajamya nnyo kisusa wakati wa myezi 2. Si promotinga naye nsomesa. Nywamu omulundi gumu, omwezi nywamu gumu, ate ogutali muka kuba omwenge guli acidic. Ezo chemical ze bateekamu z'omanyi oba z'omanyi n'ez'otamanyi. Ne hypercalcemia eyo nsibye njogera. Eno ebaawo ng'omuntu ayina calcium mungi nnyo mu musaayi gwe. Naye nze kyensinga nze okubesingirako emmere enkole, gano makoloni, muceere, migaati, busupageti buno bwindomi, tindi food. Ezo muzimanyi nziwalana nga Dr. Tamale. Ebintu ebiri tindi. Njagala weebuuze zino endwadde mu biseera by'edda of which zaaliwo ne tezaayiwo ku high level nga kati we tulivingira ffe nga ffe. Ate nga ovudde ku ekyo, ekituli ekyo nakunnyonnyodde gitwale nga mucus layer, era nga vitamin E kyekola mu mubiri eyambira ddala olubuto obutafuna ulcers. Vitamin E ya mugaso nnyo era eri so powerful mubiri gwaffe oba obadde okimanyi. Eno eyamba n'emisuwa okutambuza bulungi nnyo omusaayi ne oxygen ali mu musaayi. Eno vitamin E gy'olaba.
kino njagala okitwale bw'oti. Njagala okitwale bw'oti. Wali obaddekaawo n'ofuna amabwa mu kamwa. Kino njagala okitwale nga nakyo ne ku ulcers. Of which waliwo process nyingi nnyo, waliwo causes nyingi ebiyinza okuletera okufuna amabwa mu kamwa n'emmere gy'olya. Naye n'ekintu ekirala kye tubuusa amaaso, obutafuna bulungi nnyo oba omubiri gwo okubeera nga guyina gwe kiraakinga, eyinza okuba vitamini E. Nabagamba gwe kennyini nnyini nze nkusomesa kutandika kuwuliriza mutima gwo na kuwuliriza mubiri gwo kyekisinga mu kyo. Kubangula, you always listen to your body. Omanye omubiri gwange gwetaaga ki? Neetaaga kino, neetaaga kino, neetaaga vitamins, neetaaga proteins, neetaaga carbohydrates. Nabanywa ne percentage. Omuntu z'otalina sussa za proteins, carbohydrates, vitamins, fats omega. Mbinnyonnyodde. Yemmere enkolerere nga sinava ku vitamini E. Nagamba osobola ogijja mu avocado oils, almond oils n'ebirala bingi. Era nga n'abantu abamu baba balina deficiency. Emibiri gyabwe giba giraakinga B1, B2, B6, B12, folic acid ne vitamini C. Katulabe ebintu by'osobola okussa mu diet n'okulya okufikisingira ddala stomach ulcers n'okukakkanya ne cells. Tonagamba mu lubuto mulimu bad cells, bad bacteria ne good bacteria. Mu video gye nakola recently era ne mu blogo zange nanyonyola intermittent fasting, okusiiba. Video zange enda ku YouTube wandikamu ekigambo Dr. Tamale, erinnya lyange liri mu capital letter. Wandika mu Dr. Tamale channel, byonna nga we mbigambye. Dr. Tamale channel yange ojja kuba ogiraba. Amanya gange gali mu capital letters. Nkoze emisomo mingi, mpuleyinze video nyingi, nzanye nyingi, nsomeseza nyingi, neetabye mu buli musomo gyonna ngisomesezaako. Nabanyumira ne mbagamba ne Erefekito. Erefekito omusomo nago nagusomesa. Era nga remedy esooka cabbage juice. Ono ayambira ddala nnyo okufikisinga stomach ulcers kuba erina compounds eziri so vital, eziri good okukakkanya stomach ulcers. Era nga nawe beera tosobodde kukola juice ya cabbage ku regular basis. Nabagamba cabbage zirimu ebika. Ojasangayo ya red, ntegeeza ya green. Nabagamba ebintu bya green biri so good. Expect obukoola, waliwo eyambuza omusomo. Nambuza doctor, obukoola amayirungi mira mulungi. Naye namuddamu ebibuuzo. Of which like a drug. Eyo drug. Atosobodde kulya
eno cabbage, osobola okulya amenvu n'amata nabyo birungi. Bino ebintu birungi byenkunnyonnyola, bino ebintu bisoboka byenkusomesa. Zino remedies: strawberry, cucumber, bisomeseza. Pear, apple, cabbage juice, essira gwe nsinza oddikwatako n'okunnyonnyola. N'ekirala soda, bino akina soda, ebintu ebiri salte oba salty foods. Red meat nungi. Milk and dairy products birungi. Coffee tomunywa ku empty stomach. Nabannyonnyola n'omugaso gwa coffee mu vidiyo gwange. Kaawa, nagamba coffee mulungi azilonga azitonywedde ali konko, mu diureting n'amata. Nakunnyonnyola ku lwaki nenkunyola ne compounds eziri mu mata wezeegatta ne caffeine. Nze Dr. Tamale, bannange akuume. Ate nanyiga kadde emisomo weegiti nkyagikola era nga kijagenda ddala mu maaso. Ne wansi mu description emisomo mwegiri gyegiri mingi, nzannya mingi. Osobola okuzannya, osobola oziplayinga akadde konna, as long as bino ebintu ogenda nawe bisomesa. Ogenda kuwa value community yo, ogenda ku inspiringa. Dr. Tamale ow'emmere, ebibuuzo nkyalina bingi naye akadde. Bannange akuume, mwenna mbawadde mitima abampuliriza, abamanyi n'abatamanyi. Free education gakuweebwa munno, ne nasalawo bino ebintu mbiteeke mu vidiyo nkulambulule, nkusomese ebyobulamu, ensulo z'obulamu, nkubangule nkuwe value. Kyekyo Dr. Tamale.